emboozi ne Katonda. Woo, onzizaamu amaanyi. Kale Katonda waba tasobola kuzzaamu maanyi, ani mugge yeena asobola? Osaaga nnyo oti. Ekyo nkitegeeza singa okusaaga, ddamu okisome. Ndaba ye nga ogyeko ebyo byonna kyandibadde kirungi singa mbadde nsaaga. Tekyandibadde? Simanyi, namanyira Katonda wange okubeeranga nga tasaaga. Kale nkolerayo ekintu kimu era togezaako okunneetikka mu ngeri y'emu, weekolera ekintu kye kimu. Kituukawo nti nina akasesa akanene, nyinza okugamba nammwe muyinza, bwe mulaba kye mukoze n'obulamu, temuyinza. Ntegeeza emirundi egimu nkisekerera busekerezi. Kiri bulungi, naye kuba olaba nkimanyi nti byonna bijja kuvaayo bulungi ku nkomerero. Kiki ky'otegeeza n'ekyo? Ntegeeza tosobola kufiirwa mu muzannyo guno, tosobola kugenda ku kikyamu, si kitundu ku ntegeka, tewaliyo ngeri ya butatuuka wa gy'olaga, tosobola kusuwa gy'olaga. Bwe kiba nti Katonda gw'oyagala okusona, oli mu mukisa, kubanga Katonda munene nnyo, tosobola kukuba bbali. Okwo kwe kweraliikirira okunene nga bwe kiri. Okweraliikirira okunene kuli nti mu ngeri emu tujja kukyankalanya era tetuli kulaba kubeera naawe. Ky'otegeeza kugenda mu ggulu. Ye ffenna tutya okugenda mu Geyeena. Kyemuvudde mweteekayo eyo mu kutandika musobole okwewala okugendayo. Nteekateeka eyo esanyusa. Weerabe, oli mu katemba nate. Sisobola kukyebeera. Kino ekintu kya Geyeena kyonna kijjayo obubi obusinga mu nze. Kitalo, oli munnakatemba wa bulijjo. Kikutwalidde ebbanga lino lyonna okuzuula ekyo. Watunuddeko ku nsi gye bwakayita. Kye kindeeta eri ekibuuzo ekirala. Lwaki totereeza nsi mu kifo ky'okugikkiriza okugenda mu Geyeena? Lwaki ggwe tokikola? Sirina buyinza. Kasasiro, olina obuyinza era n'obusobozi katikati okukomya enjala mu nsi eddakiika eno, okuwonya endwadde amangu n'embiro. Singa nkugamba abasawo bammwe bennyini bagaanira ebiwonya, bagaana okukakasa amadagala agandizze mu bifo byago, kw'ossa n'enkola, kubanga bitiisa omulimu gw'obuwonya. Singa nkugamba gavumenti z'ensi tezaagala kkomo ku njala y'ensi, wandinzikiriza? Nyinza okubeera n'akaseera akazibu n'ekyo, nkimanyi eyo ndaba y'omulabirizi w'obwenkanya. Kyokka sisobola kukikkiriza nti ebyaddala kituufu. Tewali dokita ayagala kugaana kiwonya, tewali muntu n'omu ayagala kulaba abantu be nga bafa. Si dokita kinnoomu, si kituufu, si munnaggwanga omu, ekyo si kituufu, naye obusawo n'obufuzi byafuuka bitongole, era ebitongole bye birwana ebintu bino, emirundi egimu mu kimugunyu nnyo, emirundi egimu nga temuli magezi, kyokka tekyewalika, kuba eri ekitongole ebyo nsonga ya kuwangaalawo. Ate n'olwekyo okukuwa ekyokulabirako ekyangu ennyo era ekirabikirawo, abasawo mu bugwanjuba bagaana amaanyi g'okuwonya ag'abasawo mu buvanjuba, kubanga okukkiriza nti empulira endala ezimu zisobola okuwonya kuba kuyuza lugoye lw'ekitongole nga we kyezimbye. Kino si kwagaliza bubi abalala, wabula kiba kusaasaanya bulumi mu kasirise omulimu. Kino tekigukola kuba kibi, kikikola kuba kitidde. Okulumba kwonna kuba kukoowoola eri obuyambi. Ekyo nakisoma mu kkubo A mu byamagero. Nze nakissaayo. Mulenzi, oyina ekiddibwamu eri buli kibuuzo. Ekyo kye kinzijjukiza nze. Twakatandika butandisi ku bibuuzo byo. Twabadde twogera ku batya wonazza obulamu bwo ku mulamwa, batya woonabuleetera okubuuka. Nabadde njogera ku nkola y'okutonda. Ate nensigala nga nkusumbuwa.
ekyo kituufu naye katuddeyo kubanga tetwagala kubuza oluwuzi lw'ekintu eky'omugaso ennyo. Obulamu kitonde si kuzuula. Tobeerawo buli lunaku kuzuula ki kye bulina gy'oli wabula okubutonda. Oli kutonda ensi yo buli ddakiika. Kisoboka mu butamanya kye kino lwaki kiriwo ekityo era ekyo kikola kitya. Okusooka nkutonze mu kifaananyi n'okufaanana Katonda. Ekyokubiri Katonda ye mutonzi. Ekyokusatu oli bitonde bisatu mu kimu. Bino osobola okubiyita endabika y'ebisatu mu kimu. Kyonna ky'oyagala, Taata, Mutabani n'Omuzimu Omutukuvu, endowooza, omubiri n'omwoyo, superconscious, conscious, subconscious. Ekyokuna okutonda nkola eva mu bitundu ebisatu eby'omubiri gwo. Okukissa mu ngeri endala otondera ku mitendera esatu ebikozesebwa okutonda: kirowoozo, kigambo n'ekikolwa. Ekyokutaano okutonda kwonna kutandika na kirowoozo, tugambe okuva mu Taata. Okutonda kwonna olwo kigenda mu kigambo: saba era ojja funa, yogera era kijja kukolebwa gy'oli. Okutonda kwonna kujjulizibwa mu kikolwa era ekigambo kyafuulibwa ennyama ne kitambula mu ffe. Ekyomukaaga ekyo ky'olowoozaako naye oluvannyuma n'otakiyogerako kitondera ku mutendera ogumu. Ekyo ky'olowoozaako era n'okiyogerako kitondera ku mutendera oguddako. Ekyo ky'olowooza n'oyogera era n'okikola kiyolesebwa mu nsi yo. Ekyomusanvu okulowooza, okwogera n'okukola ekintu ky'otakkiririzaamu yadde tekisoboka. N'olwekyo enkula y'okutonda eteekeddwa okugattamu okukkiriza oba okumanya kuno kukkiriza okujjudde. Kino kisukkuluma okusuubira, kino kumanya okwekakafu n'okukkirizako wojja okuwonyezebwa. N'olwekyo ekitundu ky'okukola eky'okutonda buli kaseera kigattako okumanya. Guba mutendera gw'okumanya ogw'obutonde ogweyerudde, okukakasa ddala, okukkiriza ddala ng'amazima g'ekintu. Kyomunaana ekifo ky'okumanya kye kifo ky'okusiima okutenkanika era okuyitiridde. Kuba kwebaza nga kwe kusoose era ekyo kisoboka kye kisumuluzo ekisinga obunene eri okutonda, okubeera nga osiimye nga tekinnatuukawo era olw'ekitonde. Okukitwala obutwazi tekigumiikirizibwa bugumiikirizibwa wabula kiwagira. Kaba kabonero akakakasa obukenkufu. Bakakensa bonna bakimanyi mu ntandikwa nti ekikolwa kimaze okukolebwa. Kyomwenda jaguza era nyumirwa ebyo byonna by'otonda by'otonze. Okugaana ekitundu kyonna ekyakyo ekiri okweyanjula nga ekitundu kyonna ekyakyo kuba kugaana ekitundu ku ggwe mwennyini. Ekyo kyonna ekiri okweyanjula nga ekitundu ku kitonde kyo kitwaleko obwannannyini, kiwe omukisa, kirangirire nti kikyo, weesiime ku lwakyo, noonya obutakivumirira. Katonda kitalo ku lw'okuvumirira kuba kwevumirira. 10 wabaawo endabika y'obutonde gye weesanga nga togyagala, giwe omukisa era ogikyuse bukyusa. Ddamu olonde, koowolayo ensi empya, lowooza ekirowoozo ekipya, yogera ekigambo ekipya, kola ekintu ekipya. Kino kikole bulungi nnyo ate olwo ensi esigadde ejja kugoberera. Kisabe, kikowooleyo, gamba nze bulamu kw'ossa n'ekkubo, ngoberera. Eno y'engeri y'okweresa ekigendererwa kya Katonda ku nsi nga bwe kiri mu ggulu. Bwe kiba kyonna kyangu weekityo, bwe kiba nti amaddaala 10 gano kye kyonna kye twetaaga, lwaki tekikola mu ngeri eyo eri abasinga ku ffe? Kikola weekityo ku lwammwe mwenna abamu ku mmwe muli mu kukozesa enkola nga mugitegeera. Abamu ku mmwe muli mu kukozesa enkola nga mukitegeera n'okumanya okujjudde, ate abamu ku mmwe mugikozesa nga temukitegeera nga temumanyi ki kye muli mu kukola. Abamu ku mmwe mutambula mu buzuukufu era abamu ku mmwe mutambula mwebase, kyokka mwenna muli mu kutonda amazima gammwe. Kutonda si kuzuula nga mukozesa obuyinza bwe mbawadde
n'enkola gye nnakkannyonnyola. N'olwekyo obuzizza obulamu bwo bujja kubuuka ddi era nkuwadde ekiddibwamu. Oleetera obulamu bwo okubuuka na kusooka kufuuka nga oli mulambulukufu ddala mu kulowooza kwo ku bwo. Lowooza ku ki ky'oyagala okubeera, okukola era ofune. Kirowoozeeko emirundi mingi paka nga oli mulambulukufu ddala ku kino. Olwo w'obeera omulambulukufu ddala tolowooza ku kintu kirala, toteeberezaayo busobozi bulala. Kasuka ebirowoozo byonna ebiremesa okuva mu nzimba y'endowooza yo. Okusuubira ebibi byonna bisuule eri. Ta okubuusabuusa, gaana okutya kwonna. Yigiriza endowooza yo okwenywereza ku kirowoozo ekitonzi kinnansangwa. Ebirowoozo byo we biba nga byeyerudde era byenywezezza ddala, tandika okubyogera ng'amazima. Byogere mu ddoboozi ery'omwanguka. Kozesa ekigambo ekiragira ekyo ekikoowoolayo amaanyi amatonzi nze. Kola obubaka bwa nze eri abalala. Nze bwe bubaka obutonzi obusingayo mu nsi. Kyonna ky'olowooza, kyonna ky'oyogera oluvannyuma lw'ebigambo nze kiteeka obumanyirivu obwo mu kutambula. Kibukoowoolayo, kibuleeta gy'oli. Tewaliiyo ngeri ndala ensi gy'emanyi batya okukola. Teriiyo luguudo lw'emanyi olw'okutwala. Ensi eyanukula eri nze nga ejjiini mu ccupa. Ogamba tabuli kubuusabuusa, gaana okutya kwonna, okusuubira ebibi kwonna kusuule, nga olinga agamba nonderaayo akatundu k'omugaati. Naye ebintu bino byangu nnyo mu kwogera okusinga mu bikolwa. Kasuka buli kirowoozo ekiremesa wabweru w'okuzimba kw'endowooza yo. Kisobola okusomebwa era nga walampa olusozi Everest nga ekyemisana tekinnatuuka. Ekyo ekisabiddwa kinene. Okufuga ebirowoozo byo, okukola okusalawo ku byo si kizibu nga we kiyinza okulabika. Yadde ku lw'ensonga eyo okuwalampa olusozi Everest kyonna nsonga ya mpisa, kibuuzo kya kigendererwa. Eddaala erisooka mu kuyiga okwetegereza ebirowoozo byo kwe kulowooza ku ky'olowoozaako. We weekwata ng'olowooza ebirowoozo ebiremesa, ebirowoozo ebyo ebiwakanya eggezi lye erisingayo ku kintu, ddamu olowooze. Njagala okole kino ebyaddala. Oba olowooza nti oli mu mbeera etaseguka mu kinnya era teri kirungi kiyinza kuva mu kino, ddamu olowooze. Woba olowooza ensi kifo ekibi ekijjudde emikolo egiremesa, ddamu olowooze. Woba olowooza nti obulamu buli mu kuyiikayiika era bulabika nga obutaliddawo nate, ddamu olowooze. Osobola okwetendeka okukola kino. Laba we mwetendesa obulungi obutakikola. Weebale nnyo. Sibirangako n'enkola nga etegeddwawo bulungi nga nnambulukufu gyendi. Kale singa kyali kyangu nga we kiyogerwa, naye kati kale nkitegeera bulungi ndowooza. Kale w'oba weetaaga okuddamu okwetegereza, tulina obulamu bwa mirundi mingi, emirundi mingi.